neyanziza nange Kitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutuse kalipota y'embeera y'obudde. Okusinziira ku alipoota zetukuŋŋaanyiza zitulaze ng'enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mubende yapimye milimita za 3.2 n'obutundu 4, Kampala 2.1 n'obutundu 8 so ng'ate Entebbe milimita 15. Tugezezaako netutekenenya ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi. Kitulaze ng'omukuubo gw'enkuba gubutikidde mu masekati ga Ssemazinga Africa. Era ekyo kiviirako empewovu okukuta nga zifubutukayo mu Gabira ga Congo nga zikwatagana n'ezo eziva eri ku Sseguyanja Buyindi okwolekera ensi yattu. Era bwe tugezaako ate ne tulaba ku mbeera y'obudde mu biseera eby'okumakya tusubira enkuba okutonya mu bitundu ebisangibwa eri ebuvanjuba mu makkati nga okibodde eri ebugwanjuba so ng'ate ebitundu ebisigadde omusana gujja kwakanga gukuba kwamu. Wabula era tusuubire kuba n'okwengadala okutonya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu biseera eby'olweggulo. Ebbugumu tulisuubira okuba ku diguli za 30 mu bitundu nga Gulu Lila Soroti so ng'ate eri mu Karamoja 31, ebuvanjuba 27, Kampala Masaka 26 so ng'ate Kasese 28, Kabale 20. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu bibuga ebimu bisangibwa ebunaayira mu kibuga Dar es Salaam, Nairobi enkuba okutonya ebbugumu kuba ku 3.26 so nga Addis Ababa, New York, Amsterdam omusana okwaka. Ebisingako awo nno ojja kgenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe beera bulungi.